fitina abana byakatambi kange mwendebyenga nga maze njagala nnyo fitina tomulaga ntiisatiisa abo babogasi bahobles Mungu aba wadde omuntu aba muwadde bali abanabituusa ebintu abanupu we bali mu obulenzirenzi tebulina na mirimu buno kagundi akakalita kekyali kyekireze kitalina matu kirumbuye kiryawo kihopulesi kitunula kiti kyagenza okulaba ngaekivumu ekiyinza okunzirisa kugamba nti gugwakwata abawala nkwata bakinga abakazi mungu yabakola bali wano bali 10 mungu abakazi byeyateeka bana bobwerere nze nkwata abawala bagazaati yate ekyokubiri kasi ekyo tekikola mawulire nti gugwa yakutta omukazi singa nakutte musajja bandigambe nti gugwa yakoze eki oba singa nakutte ensolo bandigambe nti gugwa yakoze eki yakutte ensolo naye nkwata omukazi adi kya bulijjo ekyo tolina kiwakoze bwe kirumbuye tolina kiwakoze nze nandikutte ensolo era ninakwata mukazi sinsobi nakatono naye ng'olyawo nti kugwa okumukakkanya ebitundo mbisindikemu abalibaliwa ekikindisi ekyo njagala nkigube kitugirako ddala kyakalyembewa ngenda bikiwa kyo bakigamba mukima kyakwata mwanyina waakyo ali yakigambako nze saagala kummanyirira mu abalenzi waliwo kino ekisajja kyeneewammwe eno kimulyambisi kimulyani mulyanyama mukube okwesimbawo akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi kiryawo kyo kitunulanga eyaabwe kyeyakuba ekyo kimulyanyama bannange kikube tetugenda na kironda puliisi mulyanyama tommanyiira gonkomyawo okunawokomya tetugenda na kironda mulyanyama mulyambizi bannange tetugenda mulonda kuba simumanyiize ekyo ekisajja ne bwembeera kwembaseeyo buli lwekibeera mu basiraamu kibeera ku nsi nkwagasa kigwe hopulesi tosobola nakuliisa famireyo mugigugwa jangu nkuwese tekumpa eki ffe gye ziri gyendi siina kyenneetaaga kummwe bangwa mulyanyama mumutuuseeko meseji ye nti saagala nze sirina kyentya mu nsi kambabulire sebo sirimaani omunsonyiwa sirina kyentya mu nsi mbabulire basabule nze ntya Allah subhanahu wa ta'ala yekka Allah yaronda Allah yasukkulumya wafaddala Allahu ba'dahum ala ba'd Allah yasukkulumya gugwa kumuba mulyanyama gwemunemulisaaki bannanga omusajja muleke mukube buli lwayimira nga siramu abumaze bannanga tunekuuma tunatuusaawa yoli musiraamu namwe abasiraamu mulekerawo okubuguma kati alani nayimira nga siraamu olwokuba ayambadde ekanzu ayambadde enkofiira bo alani tasobola nakutola salaamu y'omulyambisi tasobola ne bwe munaakola mutya njagala okubategeeza law ju'ilat ash-shamsu fi yamini if you put the sun in my right hand side وجعلت القمر في يساري you put the moon in my left hand side and أترك هذا الأمر I can't stop to talk about Museveni and his achievements. I can't stop. No, kumanyira kususe mulyanyama okumanyira kususe waliwo omulenzi yaŋŋambye enkola mu yutoda simanyi yakola kinga sikolangako mu yutoda yadde eddakiika emu naye abo bo sisobola bamalirako budde simanyiwe mutambala yani oyo si saizi yange banoisimanumegekiyoli si saizi yange ate oyo ngenda muggalira wallahi nja musiba oyo aliwa oyo olisima olubega ekibuli osaasira abaana be nosaasira abakyala be akozesa bubi emikutu
kilo lijimutimbagana nze bannange munsonyiwe nkoye okumanyira ate omuntu amanyirwa tamanyirwa mwenna ne bwe mwegattagatta jabbakwata bukota ate nze sikyabuulirirwa jabbagatta bukota mwenna bafutusonja asime bakutanirira muli banaku temwina kyemunyanga mudakumugwa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حافظ احفظ لنا يوم كبوتم سبني اللهم احفظ لنا يوم كبوتم سبني اللهم احفظه بالخير والسعاده اللهم يسر يوم كبوتم سبني يسر له امورا بعزتك وكرمك يا اكرم الاكرمين نكوزو mwesiga 15 omanyize ninga sirimani sikweka kyenjagala kuva mbuto n'okutuusa olwaleero ndi muwagizi wa Yoweri Kaguta Museveni nga wali emmere eyidde ate nnoonya gye basaanika bantegeera wali masina magezi nja kubeera naye oba muvuma muvube ekivuma tekikola ki salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh la ilaha Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. N'abagenzi bano kansooke mbajjemu. Sheikh Agugwa ali luddawa. Sheikh Agugwa alright. Munnange mujje baleko gye mutuusaako nga nabagamba olunaku lwa boxing dde lwakusumula amabox ga violence zaali ziri awo nga zireshe Sheikh Agugwa amyuka ambassador wa Uganda e Saudi Arabia nga jjatokomoka omugambo ng'alumba Kyagulanyi alumba enkyukakyuka kumbe ne Sheikh Agugwa nabagabo lyagira NRM alina ebikolobero ebibye Sheikh Agugwa buno baka bagenda bukuwa era bukutuukeko bulungi ekisookera ddala Sheikh Agugwa naye ali mu lukwata gita singazi ani amanyi lukwata gita singazi giwandiike wa mala okunywa ku mazzi Sheikh Agugwa ali mu lukwata gita singazi ebyange byogera kate ng'omusizi agula essiyani birebiga byogenda okuwulira si byange bamu ku bantu abaagala enkyukakyuka nga bakooye okumanyirwa nga bamanyira essaawa zino bajja ku social media ne baasama ne bavuma enkyukakyuka kati Sheikh Agugwa munnange ensi ke kujajingi ebadde tekumanyi lwakwasaba kubitakukwatako singa asigala e Saudi Arabia n'osigala mu embassy ng'osirise jjukira wakola ebikolobero nga tonnafuuka ambasada abaana bwe watuusaako buliisa maanyi abaana baabano wano bampadde obujulizi nti oluwa lukwata gye tasingazi bino ebigambo si byange naye nga ngenda okuzanya obubaka muno mbeegayiridde ebigambo bimugenda okuwulira si bya Lumbuye Broadcasting Service era sitera nnyo bikozesa ku platform zange wabula olw'okuba nti tuli mu lutalo we lujjira wonna buli ango tugirwaniramu njagala okusooka okwetondera abalabi bange bonna okwetola ensi yonna omuli abaana abato abantu abakulu abakadde bajjajja ebigambo bigenda okulimu biwaawaazaamukko ku matu naye olw'olutalo luno for the first time nzikirize nzanye ebigambo bino nsaba kubeetondera mwenna abawuliriza bange omuli abaana abato abantu abakulu bajjajjaffe n'abantu abakulu ab'ekitiibwa for the first time lwe munzikirize mu lutalo luno nakulekera n'otomulekera ennyanja ekuttombera ebigambo bigenda okulimu tebigenda basanyusa n'ensose beetula nabbasaba mu biwulirize bulungi nnyo Sheikh Agugwa yaani era lwaki awagira Museveni nga bulijjo bino ebigambo by'omu ku baana abakwate Sheikh Agugwa be yaliisa ogw'obuliisa maanyi ulira bwe musindikire olaba ogwo gusheeka ogwo gusheeka gwatusomesanga Oluwarabu Kawempe Paabu naye ogwo gusheeka gwebaka ku baana abato twali mu siniya 1 ogwo gusajja gwebakanga ku baana tugenda otegeere nga ffenna mu kiraasi gutwebaseebaseeko okitegeera kuva ddanga gulina ssente gulabika kuva ddanga gukolera Museveni nga gubeera ne ssente gujja mu kiraasi nga gubasomesa bw'oyogera ansa ne gukuwa ssente kati bwe twamalanga kiraasi nga gwe gusiimye gukwesembereza ne gweyogezayogeza naawe okitegeera ne gukuwa ssente
ne mumala ne gukuwe endagiriro tugenda kwesanga bwe bati okitegeera tukireyo Kawempe pub teyali strict nnyo okitegeera kati ng'abaana bafuluma ebweru oyo omusajja yali abaana okuva ku senior 1 paka ku senior 6 ne baana aba senior 1 teyabataliza yandiridde bakiri aba senior 6 kuba bo baba bakulu naye naffe aba senior 1 yebakanga ku buli omu ffenna yatuwebakangako esheeyo yakwata abaana abatoyo akwata abaana abato jjukira ffe senior 1 twajoininga tulina emyaka 13 kitegeera twalina emyaka 13 kujoininga senior 1 P7 tugimala tulina emyaka 12 oyo omusajja arepinga abaana abato naye olwokubanga ali mu gavumenti kolera Museveni ne bwogenda n'omuwaba ku poliisi okitegeera awaayo ssente ne bamutana atambula n'agenda mwolwo olusolo olwamukogga talina susude bwamulidde alaja nambu nze njagala nnyo President Museveni okusinga ne mukyala wange ali ewaka ayina akasolo nga wolaba buno obugalo bwa Nasu obusembayo bwe bugalo bwe ayina ogunege gunena akasolo katidiwe katyosheeyi nze nsobola omulumiriza bwe baba bandeese mulumiriza ogwo ogusajja mu ogwo oguto ogwagejja nekyo ekimu ekigulinganga ekyembizzi gulabika sina gusiraamu ogwo ogusajja obanga gwasiraamuka gukulu obanga balina gye baagujja nga si gusiraamu bazadde baagwo si basiraamu ne gukulira mu maka g'abasiraamu ne gwefula ogusiraamu naye nga guli gwa mbizzi kubanga omuntu ategeera tasobola kufulumamu bigambo ng'ebyo ogwo ogusajja bye gwafulumyemu mbu njagala nnyo President Museveni okusinga mukyala wange ow'ewaka gwesirwaza ogwo ogusajja mwe mugukanulira agaasi agalimu ebijonjo nkubuulire tisha lumbuye oyo gugwa tabwonoonera biseera tabwonoonera budde ogwo ogusajja ogwo owulira oyo omusajja yatukozesa nga tuli mu senior 1 oyo gugwa akwata abaana abato yatukozesanga jukira ffe twagenda mu senior 1 nga tulina emyaka 13 P7 twagimala nga tulina emyaka 12 ng'akozesa ate tagenda mu senior 6 senior 1 senior 2 senior 3 yalinganga atusomesa luwalabu subject ezo ez'oluwalabu tawhidi Quran fikihi omusajja oyo bye yali atusomesa gugwa oyo kuva ddandooza ng'akolera gavumenti abaana abafunye embuto za gugwa oyo nga tebanneetuuka bangi bali omwo mu Uganda oyo gugwa alina emisango oyo agenda n'abribinga yeebaka ku baana mu ziroogi abatannaba kwetuuka oyo gugwa tumuyinako obusungu lwakubanga tusirika yatukozesa ne bakwano bange bonna nze nsobola n'obboogera era nga bampise ku poliisi mulwiriza naye nga bw'omanyi embeera ya wano mu Uganda osemba nakyo ng'omuntu ataddeyo ssente naye saagala mumale budde ku ogwo ogusajja gugugwa tegutegeera omuntu w'otuukira okukozesa omwana omuto wa senior 1 yatukozesanga nga naye n'obusente bwakuwa butono lwakuba twali tetumanyi ssente ebiseera ebyo oyo omusajja gugwa ate alina akasusu akatini bwe kati katini nnyo bwe kati kalinganga kana katono laba twabanga musinyawo naye ng'okalaba katono kati ne bwe wamuwulidde agamba mbu ayagala nnyo Museveni okusinga mukyala we w'ewaka talina mukyala ali awo mbu amwagala lwakubanga tasobola maka ebyomumaka tabituukiriza tabirina alina lususu lutindi nnyo weeruti alinako kinege kye kinene kati mu lususu lwolwo olutono azaalazaala buli wamu mwakwatira n'abaana jjukira bw'aba akwebaseeko engeri gy'alina akasusu akalinga akagalo takukosa like nti bategeere oba wayisiddwa bubi kati oyo gugwa temwonoona naye budde yakwatanga abaana gye bali era basobola okujja ne banjulira ab'Kawempe pub oyo omusajja mubi nnyo oyo gugwa oyo nze ate nina ekirowoozo nti gugwa balabika bamuleeta buleesi mu famire mwe yakulira nga si musiraamu nafuuka omusiraamu oluvannyuma teyali musiraamu okitegeera kubanga omuntu omusiraamu asobola kwogeranga gugwa banange gugwa musiru nnyo ate teyayigirizibwa banange sheekh gugwa gwe ku lunaku lwa kiyama lukulinze
Bimuulidde bigambo bya concerned citizen Tony gye muwuliddemu ekulaga obusungu n'ennyiike ey'abasajja abakulu abemagaza nga kuba Kasibe ku ggaali nga bakola ebikolobero ku baana abato nga balowooza abaana tebagenda kula kutegeera. So n'olw'ensonga eyo Sheikh Gugwa wonna wooli amyuka ambassador wa Uganda e Saudi Arabia emisango gye giri mu Uganda empya ojjajjooza kubanga abaana we bali bwe wakabasanya nga bakyali bato omu y'omu ku bo ate n'abalala bagenda kujja.